ndi musanyufu nnyo nti Katonda yampa obulamu era abumpa era buli lunaku buli lwenkeera ngamba ayi Mukama nsaba ompangazo ompa obulamu obulungi nsobole okulaba ne ku baana bange abazzukulu n'abazzukulu kitegeeza ndi radio kula era nkwagala nti ebyo ebimu ku bigambo ebyasembeeyo eby'omugenzi Olisha nga tanava mu bulamu bw'ensi eno. Kale interview eyasembayo okukola nga tanagenda ndowooza muleeba naye bw'atyo Mukama bwe yageze. Naye n'agambye nti mwena abali abamanyi Mulongo nti mumunoonyeeko nti kubanga tetumanyi mbeera mwali nti abadde ayagala nnyo muganda wono. Ebintu by'ensi eno bizibu naye bw'oba obadde omanyi Mulongo Babirye Sarah ku n'ebbaluwa ye gy'asoma n'engeri gy'abadde awaanamu muganda we nga tamujja ku kamwa. Munoonye ku mukama wammwe Mulongo Babirye Sarah era kyovula nga mbagamba ttiimu zonna ttiimu Mulongo Babirye Sarah ez'awaanawa munoonye ku Mulongo mulabe bw'ali. Alisha emu alina okuba nga amukoze bubi nnyo kuba bambi abadde amwagala nnyo nga bw'okiwulira. Ebintu by'ensi eno mwaka bannange nga gugwa gusala abantu Olisha emu afudde azaala ensambya afudde azaala nze amawulire nasoose kugawakanya naye muganda wange ate n'abantu bavudde mu kusaasira eyafudde kati ate abantu banoonya Mulongo buli omu abuuza era nkoze vidiyo mu komenti yonna nga wajjudde Mulongo ali mu mbeera ki kitalo nnyo era kitalo ddala katweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga muwe ekiwumula ekirungi. Nga tukyagenda mu maaso tutunuulira ensonga ezeetoolodde wano eno mu ggwanga Uganda. Omwana mulenzi agambye nti abakyala babi nti abakyala muli bazibu nnyo. Bino nno abyogedde ng'asinziira ku bigambo ku bigambo bya maama w'omugenzi Namirembe Angela. Agambye nti ovuma omukyalo ono bwe yayolesezza nti wa kika kirala nnyo. Bino bigambo bye. Maama w'omugenzi Namirembe Angela, she's a true meaning of omukazi asobola okubeera nawe emyaka 4 naye nga takwagalangako. It was not mandatory. Of course. Nze Dawton. Oh yeah. Alipira ebitambula. Yedadde. Omwana ye bambi bamuziise. N'ekitegerekese nti bamuziise ku side y'omwami oli munabulaaya. Mwami Kiwanuka. Naye mu bino byonna Katolo bwa omugenzi yagamba omukyala essaawa yonna akyuka. Omukyala essaawa yonna akyuka. Kati ekino ekyatuuseewo. Ono omukyala andibanga badde ne mwami Mutebi ono. Ono abadde imingo okubeera taata w'omuwala oyo Namirembe. Okumala emyaka 2 naye nga tamwagala mu mazima. Kuba ne mu speech ye asituse ne yeebaza omusajja oli munabulaaya. Ne yeebaza side y'omuwala yonna. N'ekirala ekisinza okuluma abantu nga bagamba omusajja yakuza omwana tasobodde na kuziika mwana we bambi. Ndabye abakyala mu comment section namwe muli ku side y'omusajja ono Mutebi. N'abakyala badde ku side ya Mutebi. Naye nga abakyala lwaki musirikira ebyama bwe mutyo? Myaka 2 imagine ng'omusajja n'asasula school fees ng'ate n'ekyakirabika okusinziira ng'ebintu bwe biri omukyala oyo abadde afuna ne ssente okuva oyo omwami oyo munabulaaya nga naye azifuna. So maama bambi ali mu nnaku y'omwana ali mu nnaku ya family kwegamba ebintu bimutabuseeko. Abakazi muyigenga okwogera obudde nga bukyali. Otherwise ebintu bwe tukyabiraba ate bikyayonoona nnyo obufumbo bw'abantu n'enjawukana mu bantu. Byebyo nno muwala gwe w'omula Mirembe. Era nno nalabyeko n'abantu abalala nga bagamba nti mwami Mutebi nti asaanidde abaana abasigaddewo abatwale ku DNA nti kubanga nabo oyinza okusanga nga bamwami Nsereko, mwami Kiwanuka Nsereko, nti kubanga omukyalo ono engeri gye yafukamiddemu ne yeebaza omwami we naye nga afumba wa mwami Mutebi naye ne yeebaza omwami Kiwanuka. Bagambye nti nedda waliwo ekitagatta nti sinakika kuba nti naye yandibanga mwami Mutebi talinawo mwana yadde n'omu. Ate nnojjukira bino bye bigwereddewo mwana muwala Angela mbabadde ateekateeka introduction mu mwezi ogujjako next month omwezi gwa November. Kino sisuubira nti ne mwami Mutebi abadde akimanyiko. Bino Honorable Betty Namboozi
yabadde abimanyiko. So ebintu si byangu, naye nga yinza okuba nga ne mwami Mutebi alina byasirikidde, naye nga abadde akimanyi nti omwana si wuwe, nze naawe. Bwe bityo naye Mukama we yageze n'asalawo bw'atyo enjera n'aba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tweyongera okuba nga tumusabira omwoyo gwe, Mukama amuwe ekiwumula ekirungi n'okugumya ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Nga tuvuddeko eyo nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo, Luwirayit ye abaana tebamuli bulungi, bamutandiseeko lwa butambijuzi waneeno bwe yakolanga mukambwe, era yayisa mu bayimbi bangi nnyo eggaali, kuno nno nga kw'otadde ne Honorable Minister Fiona Nyamutoolo. Naye nno abawagizi ba Nyamutoolo nabo tebatudde, bamulabudde nti weesonyiwe Fiona Nyamutoolo. Linja mukatono gwe Luwirayit Honorable Fiona Nyamutoolo muveeko mwesonyiwe, mujje mukamwako. Wano bulijjo osibogamba oli mu Tanzania, lwaki togenda wammwe? Sepa dondoka kwe Tanzania akyana Uganda. Wefula lumiro ebintu wano sibo yogera amafukulewa. Omukyala talina buzibu, talina budde bwammwe muli awo musiibako. Bagambye talina byakola. Nyini kadde eri kamwasamira nyini. Akumanyi gwe yasamira. Wali omulabyeko. Bwe bamunoonya bikontenti bya mujjeemu kasasiro wammwe. Bwe tulina mujini nagenda Uganda, simanyi Uganda mbi, nagenda okunoonya national ID, okuregistaringa national ID ne bantambuza mwezi mulamba nekomawo ng'eriko mmero. Bwe bagambye ofaana bakazi. Bw'otunula mu mira bw'oti ofaana bakazi. Oyo Nyamutoolo tasobya, muveeko mujje mu kontenti wammwe. Toddamu mwogerako, muveeko ye tasobya. Mwesonyiwire ddala, muveeko. Tuba tukyali awo ne zireeta omukulu Abraham Lozi. Talina bigambo biwoomu eri abalonzi. Era yabagambye nti asaba kalulu. Bw'oba omulabamu amakulu kamuwe, bw'oba omulaba nga tasaana lekayo akalulu. Osaba kalulu oba olangira balonzi? Nsaba kalulu, awo yandabamu amakulu. Saagala kwogera byagala kuwulira. Ate kye kireetedde eggwanga lino okukka. Nze lero munaate munnonzeera ebintu ebyetaagisa mujja sigala nga mukola ki mubyetaaga. Bw'otannondo olina akalulu kamu, toyogera nga alina 10. Olina akalulu kamu tekalina kikagenda kukukyusa, era bw'otannondo nja sigala ndi happy. Naye ggwe ffe tuzze kuweereza mmwe, kye kiseera gwandaba mukyuseemu mulonde abakulembeze abasaanidde. Obwetuwaze mu ggwe buliwo eri abalonzi? Nkwetowaza sisaba mulimu, neetowaza ki byenjogera bya mukulembeze. Ebyo ebyokusanyukirira kukyamuukirira tompa kalulu ng'olaba sisaana. Mpa ku merit tukolere abantu nga tuyita mu kuyisa amateeka amatuufu ne poliisi eri gavumenti. Kati gwogera kanonyeza mu sitayiro ki? Ate sitayiro ki olwedde mbasaba kalulu mukampe oba okampa, era bw'otakampa tolina kyogera tutuukako. Era ojja sigala ng'obwoli. So abalonzi ffe okujja okwesimbawo mmwe mufunamu. Sinzi tubayamba buyambi okwesimbawo ffe. Oba tokiraba bagamba muyina amatu tebawulira, amaaso n'olonda omuntu olwokuba alina byakuwadde baki londa nsonga. Woba olaba byenjogera tebikugasa tonnonda. Nja kubudde bwa nja kubuddiza Tolosaala neeyagale ne famire yange. Tweyanze. Mwebale nnyo, mwebale. Oyo kandidate ate nno ntakomyawo. N'abagamba nti era wamunaaba nga temumuwadde kalulu kammwe ajja kukola embaga. Nti ajja kukola embaga ajaguze nga yeekulisa, kubanga nti n'akalulu kammwe kamubadde mugenda muwa just stress njereere, kubanga ajja kubanga alina obbakolera. Era nze ngamba bwe siitemu bannayuganda temunkabira, era bwe siitemu nja kukola ne pate ne Tolosaala ng'esinga neyo gye naalikoze nga mpiseemu nga nseka. Okola ki? Nja kukola pate nga siiseemu. Pate yaki? Okubeewonya okubeekulisa obukulembeze mbantu obudde bwa Tolosaala ne famire yange n'embubawa bannayuganda kwewa my wife, the only beautiful woman, tall, bright, intelligent, talimba nina password yafumba ekyenkya, maama we muwanvu, taata we muwanvu, kojja Tolosaala. Really part of the manifesto? Mukyalo omulungi olina okuba nga ofumbira bbaawo, mulekeraawo okubeera abakyala nga mulina abasajja ababalabirira, omusajja n'agenda n'alya ebigaatigaati, mulina ofumba ekyenkya nga kiri tekinga ki? Akabonero kange TV smart campaign. Ondabira ku TV, ondabira ku simu yo. Tolanduka ngo n'onyomboza campaign, simanya campaign team, simanya biki. Awoli mpagirira awoli kebera ku simu buuza munno ntwala ku page ya Luzi, TikTok, Facebook. Semuli omuntu aina smartphone. Atayina buuza Kampala Central we banonda wokka batononya batayina simu buuza jjajja buuza mukwano gwe Luzi ani tikinga. Okitegedde? Ekiranga maliza bwana Alan. Yes sir.
tulina ebintu ebimu ebituluma. Education system erina okukyuka. Abantu okuva kindergarten basome ebintu ebibagasa nga buli level kwotuuka obaako graduation n'obukugu mu ekyo. Omwana w'abaana abeera saloon hairdresser mu kindergarten akitandike. Bw'avaamu abeere ng'ategedde ebiviiri ebizigo naki. P7 when you are graduating amweki ekintu ogenda okumala senior 4 ng'olina kyokola. N'omuntu n'ava ku university byemusoma ebyo tubibayamba. Okitegedde tulina okubikola bino nga ffe tuyiyize ensi yaffe mube kubikwata. Naye n'ogamba omwana ava ku Makerere oba university yonna mbwazze kukola business management ayagala mulimu ku managinga business za luzi gwe imbuyege tolina kyomanyi. Entrepreneur skills zirina kutandikira ddala eri wansi ng'olina kyokuguka. P7 certificate ab'obunamu balabawa siryafa abasinga babeera ku mawulire gye mubba ebigezo ne mugulirira ababalange temukooye abazadde n'ongamba omwana wa kindergarten agenda saa 12-11 nadda n'ew'omwaka nga mungi batusaba toilet paper tani na tani ne batusaba limu ne batusaba omwana wa kindergarten ebyo abikolerawo. Bannayuganda emba temukooye kuleeta bintu bifuuka amateeka bigasa bannayuganda mukyabonaabona nnyo. Ekisembayo oleese homework n'ogamba abazadde mumuyambeko nze luzi mbimanyi n'embikola n'afuna 9-9 kikumi n'obiteeka ku makisi y'omwana omaakinze mwana obanza. Education system yonna yetaaga overhaul. Okitegedde tugenda ku senior 4 the same okuguse naye omanyi ki omwana wa senior 4 wotandikira okukola okuteeka mu nkola kyobola tulina ba footballer wano mbyemizanyo. Omwana by the time wa graduating am P7 nga is dribbling skills zonna agenda ku under 15 nga superstar by the time of 20 nga millionaire mu USD. Niebe tubu byagamba bitwajja mupiira baloza abala tulina betwenoonyeza. Gwe mu Uganda alonda obubyo olwaliro ng'olonda bibiina na kala zikusanze era mukyabonaabona nnyo. Tulina bingi ala n'ebyokwogerako. Njagala kugamba nti ebintu bino bye twagala okuleeta tetuli excited. Tetulina bye twenoonyeza. Bye twogera tubyogera nga twagala nammwe bannayuganda mweyagaleko. Tulina bwe tubirabye. Bwana Alan ebisaanyizo by'ombaka parliament bingi nnyo. Tugamba olina okuba ng'olina gy'obeera. Tulage emakaago galiwa ng'era gali mmanyago. Wamma nga tutandikira ku ggwe honorable obeera wa? Obadde oyagazaayo ki? Akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okumbuuza. Nimbibalaga. Byo tebitubiraga buli muntu. Enkwezenge n'ababbi bajje. Nina gye nsula. Okola mulimu ki? Wano ozze wawo. Olina amaaso. Ndi mu tours and travel. Nzo kwa tubadde tutuddeko bawa sister oba. Kale genda ogendeko ne wali ba neighbor. Fuddewo omusajja wuyo omuwulira ayogeza malala naye nga yabagamba ayamba mmwe kubanga ye ali bulungi talina kiyetaaga. So nti gwe ronda omuntu gw'omanyi nti ajja kuweereza si kusabiriza esisaawa yonna nti mwetaagamu ssente. Noonya omuntu ng'agenda kukolera oba agenda kutuusaako service delivery. Awo tuvuddewo omwami Fred Kajubiru ye atendereza omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze ow'enkizo era nti omukulembeze avuddeyo okukola oba oliyawo ebiremeddwa ababaddewo abalala. Lwaki ayogedde ensonga zino bibino? Let me tell you one thing. Kye bayita obukulembeze oba omukulembeze omutuufu tayawula mu bantu. Kye bayita omukulembeze omutuufu awa ekitiibwa abakulembeze abaali bafuga eggwanga oba baafugako mu mbeera yonna esoboka. Kye bayita obukulembeze si munnyo nti buli muntu asobola okuba nagwo mu nju. Kubanga obukulembeze kye kintu ekirungi okukiva ewa Katonda bw'oba okikozesezza bulungi. Njagala kubuuza Museveni bwe kyangabira mu Uganda yeetaba mu lukoola okutta Ssekabaka Muteesa okulumba olubiri. Yeetaba mu kuziika Ssekabaka Muteesa nedda. Yeetaba mu kuziika omugenzi Obote yakoma bukombe kubeera mu parliament ya moral respect tagenda nko ku malaalo ge wadde ogenda okuziika omugenzi Milton Obote. Ompya bulungi nnyo ne kumala tagenda ngayo. Kati president waffe ayagala okuunifyinga Uganda n'okugyawo empalana Museveni z'abadde ataddewo n'abazungu. Olwaliyo kyovula nti bw'avudde Bunyoro agenze butereevu nnyo okussa ekitiibwa mwe yaliko omukulembeze w'eggwanga omugenzi Milton Obote. Byonna byamusobako Mukama amuwummuze mirembe yamanyi tetujja mujajinga. Ekyo kiraga ekifaananyi nti ekyo tuyita unification. Kati Museveni kyabadde agenda okukubisa nti Abaganda babi era tebassa kitiibwa mu bantu b'engulu era Abaganda tebasobola kulagana muntu yenna. Kati ye Kyagulanyi akulaze nti nze nsobola okugenda
nempe ekitiibwa omukulembeze eyaliko omukulembeze nentuuka ne kumalago nensaako n'ekimuli so nga ate Nyandwa akugamba nti abakulembeze abayitako bonna yabayita swine. All the past leaders of Uganda, Museveni call them swine. Kati Kyagulanyi tasobola kigamba nti mukulembeze gundi yali mubi. Era kyavudde agenzeeyo okussa ekitiibwa mu mugenzi Milton Obote akakabonero kakulaga nti addawo essula empya ey'okukwasaganya bannayuganda bonna wadde waliwo byasoba ebibeerangawo by'obufuzi bibeerangawo teri mukulembeze. Olaba nawe omuntu wemulugunya Katonda akuwa omukka ogussa n'omwemulugunyako ng'ofunye ebizibu azifu nti yagambye ofune ebizibu. So ebibeerawo so njagadde okitegeera nti mwabatamanyi politics na politic mujja kikutne politically Robert Kyagulanyi Ssentamu ascoalinze nchiddamu politically Robert Kyagulanyi Ssentamu ascoalinze okugenda ku ntana y'Obote ebigambo byayogedde okusinkana muganda we Akena ne boogera ebyabwe nga bakulembeze akatambi akajjuvu aka president nga agenze gye buli ku mutimbagano nze nkatadde ku Facebook yange nenkateka ne ku YouTube bagala okulaba mbujjuvu ola bino dakiika emu kuba tulina obudde butono nnyo dakiika emu. Kati nga nfundikira nga nkola clarification njala kutegeeza omukulembeze nga ali blessed omukulembeze nga amanyi politics asobola okuyunifyinga abantu kyekikulu president Robert Kyagulanyi Ssentamu alaza abantu b'engulu bali kyekimu bwabadde kulala gyakubye apa message gy'abawadde genda ogiwulirize. It's a unifying message eraga chapter empya n'oku-exposing Museveni, who is Museveni, and Museveni's mission in Uganda is to divide all Ugandans so that he can take advantage from us to rule us. Video mogenda mugirabe giri ku mitimbagano gyonna sigitadde ku YouTube. Ekyo bwakimaze ebiga message gyayogedde n'agibulira abantu abo nnungi nnyo. Njagala ondeetereyo bukyanga tutandika okufuna independence ng'omugenzi Ssekabaka Edward Muteesa afudde. Museveni we yakolya tribute yonna ku Sir Edward Muteesa ng'omukulembeze yatandika eggwanga. Teri mu Uganda ni political history w'osobola kwogera n'otayogera ku Sir Edward Muteesa n'otayogera ku Milton Obote n'omugenzi Idi Amin Dada n'abala. But when Museveni comes out to speak atandikira ku ye era history amukolera ku ye. Era kyenva mbaga temusobola kugamba nti mwagala mumanye byobufuzi nga musobola okwanalizinga ensonga ne weerabira Ssekabaka Muteesa ne weerabira Milton Obote ne weerabira Amini n'abalala. Kati ye Museveni bw'aba ayogera tayogera ku bantu abo kyobula yabayita swine. Kati omukulembeze omutuufu alina unify factor ekyabadde alina okukikola n'okugyawo emboozi ya Museveni etambudde mu mambuka gonna ng'alaga nti Abaganda babi era tebaagaliza. Kati ekyo Kyagulanyi akikubye n'akijjawo n'akisaanyaawo. Jjukira era nnyongera okukujjukiza Akena ne banne baana bajjwa mu Buganda. Do you copy that? Amo n'akitegeera. Akena ne banne bajjwa mu Buganda. Omujjo mumanyi kuba kuno kuliko Abaganda batali Baganda abazungu abaddugavu. Kati omujjwa yono omwana omuwala bw'azaala omwana oyo amala ebibamba mu makaago
yes abeera muzzukulu naye abazaala afulumya omwana oyo azaala afulumya tayingiza kati omwana w'omwana w'omuwala gwe bayita omujjwa yamala ebibamba era omwana oyo tabanga mwana amuwala oyo bamala ebibamba mu lujja kati akena mujjwa mu Buganda n'abaana ba Amin abamu nabo bajjwa mu Buganda kati tulina ekintu ekitugatta ffenna mukitegere bulungi nnyo okitegedde bulungi kati Obuganda akena ene waffe ali Bukojja era mujjwa mu Bukojja n'abaana b'omugenzi Amin abamu mu Buganda bajjwa era ene Buganda Bukojja so tetulinawo kitwawula nnyo ky'amaanyi mukitegedde bulungi nnyo kati ye mwana omwana mwannyoko gwazaala abeera mujjwa oba n'owassengawo gwakola ki n'owassengawo omwana gwazaala buli mwana yenna omwana omuwala atayingira mu famire azabuzza bweru abaana abo yensonga eyo gye bakola so mukitegedde bulungi nnyo kati ebintu bino bitegedde kati bw'osangayo critique ng'agamba nti wankyukakyuka ng'avumirirwa Kyagulanyi kyakoze mugambe agenda anoonyeko mazzi agannyogoga aganywe asooka awummuzeemu omutwe era yeetereze ekyo kiwedde video enamba ng'agenzeeyo gyeri ewaani gyeri ku mitimbagano egy'enjawulo mujja gisangayo alright kale katutandike bwe tuti tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova